Kulamusizaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese bwe ntyo muganda wange enziguse era wendi wano muganda wange maanyi ga mimmonde kwenkolera waliwo buno bukatunkuma mubumanyi bukatunkuma obwo nabwo wano webuli bulungi nnyo naye muganda wange zikometa yaffe bweti etunde ko ali mu palamenti era jukira nti ebibufuzi ebye Uganda byafuuka bya kibalo nnyo era okubibuukira oyinza okubuukira n'okomenti nga ku kintu naye nga tokitegedde. Kakati NRM bwetyo munnange abantu bonna nga bwe tubadde tulowooza nti bagenda kuwagira leader of opposition abeere nga alondebwa parliament, alondebwa ababaka bonna abali mu opposition so si kibiina ekiba kisinza ababaka mu opposition. Kakati munnange kino bakiganye nabo aba NRM bakiganye era ne kyefaanaanyirizaako NUP nga bwe yalabula yabuvuddeko nti musobola munnange okuyisa biiru eyo eyalumu naye ne butuukayo mu maaso nga mmwe muli mu opposition. Ndowooza bwe batyo nabo ne bagamba owange kisobola otutuukako. Saidi endala muganda wange General Museveni nga bwe ntera okubategeeza wano nti General Museveni ebiseera ebisinga omungi tatera kubeera ku peegi y'emu n'abo abamulwanyisa afuba nnyo okulaba nga abasoolobako ku katono. Kakati era nti speed NUP gy'ereese yegezezzaako okubeera nga ekubaganya General Museveni n'okubeera nga asattira n'okutuuka okwogeza obusungu n'ebintu ebirala byonna. Kati ku nsonga eno ey'okubeera nti kati essaawa eno tulaba NRM ate nayo yeegase ku bibiina bino ebirala ebya opposition ebigamba nti nedda leader of opposition tasaanye kubeera nga alondebwa parliament, nedda leka alondebwa ekibiina ekyo ekiba kikulembeddemu opposition. Kwegamba nekijjanga ekyokwewuunyisa so nga ate muganda wange waliwo kibaita okukasuka ejjinja mu kisaka n'okasukayo ejjinja mu kisaka mu ngeri y'okunyegenyanyegenyaamu katumukangemu omusajja ayitiridde speedi bannange mumugireemuuko ne bateekayo kumucekinge oba anaalekerawo naye ate n'atalekerawo n'ayongera bwongezi kuba nti asabula busabuzi aleeta kiri gy'oli Ssenyonyi muganda wange waliwo abaali bamunyooma nti kakati oyo talina kyasobola kubeera nga akola nga leader of opposition. Mpuuga abadde agezaako nemujjukira Empuuga yasooka kwebaka, esookera ddala kwebaka kitegeeza yasooka kulya. Kale munnange National Resistance Movement NRM bwetyo eganye ekiteeso ekyokubeera nti parliament yebeera eronda leader of opposition. Ne bagamba nti muganda wange kino kigenda kuba kyabulabe nnyo eri multi-party democracy. Naye jjukira nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa, era bano bantu be bamu batukakasa bigambo byali bya General Museveni kennyini nti 2020 akakasa omwaka ogwayita edda tiwagenda kubeerawo opposition. Ekiba kitegeeza nti ebibiina by'ebifuzi byonna agenda kuba amaze okubeera nga abiyuzaayuza. Kakati munnange bino byakunnyonnyola era wano Barata ono nga ye NRM director legal atutegeezezza naku lwakubiri nti mu multi-party democracy ebibiina birina okubeera nga biweebwa amaanyi era nga birina omuwaatwa ogwalekebwawo okusobola okubeera nga bikula, birina okukkirizibwa okubeera nga bikula. Kino kiri contrary nnyo oba kikontana n'ekyo General Museveni kyeyayogera. Yensonga lwaki tusiiba tujjukiza abantu ebintu ebyo nti wano kubanga bano okujja okwogera oba okujja okukakasa nga babayise okubeera nga beebuuzibwako ne boogera bwe batyo
kiteekwa okubanga era bwe batyo babagambye nti mwogere bwe mutyo y'ensonga lwaki nti awo era still munnange tulina okubanga tutunuulira ensonga lwaki. Kakati bano bagamba okusinziira ku Enoch Barata agamba nti biiru eno jjukira nti egenda kuba eteekebwa mu nkola singa ebeeyiseemu oba egenda kuba nga eruma mu biseera eby'omu maaso eyo. Kakati nga bagamba munnange tetuyinza kuteebereza kiki kinaabaawo, probably eyinza okuba y'ensonga nti bagenza okukizuula nti tebasobola kubeera nga bakipapiriza kati essaawa eno kikole. Tebagenda kubeera nga bakipapiriza nti kikolerewo essaawa eno, ekitegeeza nti oyinza okwesanga nga ofaananyeeko Ssebusiru bwa Njoka. Oyinza okwesanga nga ofaananyeeko Ssebusiru bwa Njoka muganda wange. Kakati nga sinaba kubeera nga neeyongere muganda wange, Abannajjadda Investments we bali nnyo ku nsonga y'ettaka. Gw'ayagala okugula ettaka, ayagala okuzimba ennyumba, okugula ennyumba ey'ekirooto kyo, balina abakubi ba pulaani ab'omulembe era balina abazimbi. Tractors, bulldozers ziba zirina ezirima wamu n'ezo muganda wange ezirivulinga. Gwoguze ploti yo yakulivulinga, oyagala mmalamu n'ebirala byonna babirina. Oyagala kulongoosa lujja lwo okululivulinga bulungi nnyo, okulupulaaninga, babikola byonna. Era gwe alina project gy'oyagala okubeera ng'oteeka ku ttaka lyo, Abannajjadda Investments basobola ogiddukanya ku lulwo oba okugitandikawo ku lulwo gwe n'ofuna abagiddukanya. Kubeera ku mukulu Kiza Shafik abaako nnyo ku ssimu eziri awo kuli Najjadda Investments. Munnange omukulu Barata bw'atyo yagambye nti ffe tulowooza nti multi-party democracy ebibiina birina okubeera nga bibeera empowered, era tulina okubeera nga munnange tubireka bikule, birina okubeera nga birekebwa bikule. Kakati bwe tunaagezaako okubeera nga tukecuulakecula buli kaseera, kitegeeza nti tugenda kuba n'okusoomoozebwa, era nti okuva lwe nawulira propose eyo, ekiteeso ekyo nti kigenda kuba nga ate kiteekebwa mu nkola singa liba lifuuse etteeka mu maaso eyo, si kati kuba kati kyali tagambye nti kati kyali tuyambye, naye agambye nti mu maaso eyo. Munnange tomanya kiyinza kubeerawo, nange nnyinza okuba nga ndi mu opposition oba naffe nga tuli mu opposition, ate nga bakakasa ekyo bakimanyi bulungi nnyo nti bagenda kubeera mu opposition si mu bbanga lyawala yadde n'akamu. Kati Barata bw'atyo n'akakasa n'agamba nti ba MP okubeera nga bebalonda leader of opposition, kino munnange kikontana ne multi-party democracy, era kiba bwe kito kiyisizza olugaayo mu kalulu k'abantu okubeera nga balonze nti tulonze kino ekibiina kye tulonze popular vote, era nga kiyisizza ababaka mu parliament, kitegeeza nti babeera munnange banyoomodde era babeera babayisizzamu olugaayo. Kakati office eya leader of opposition bwetyo munnange atukakasa nti eno erina ebirambikiddwa okubeera nti nno byekola, era nga kiba kikyamu okulowooza nti ebyo byekola ate ebeera etuukiriza bigendererwa eby'ekibiina ekiriidinga oba ekikulemberamu opposition. Kiba kikyamu kubanga already biba birambike wali kuceekinga mirimu gya gavumenti, ekibiina kiri mu buyinza gavumenti ekola etya emirimu gyayo. Kakati bw'atyo n'agamba nti kino kiba kikontana ne multi-party democracy yasinga parliament yebegenda okunalira of opposition, era bw'atyo n'agamba nti n'akalulu k'abantu kutwaliza wamu popular vote kaba era nako tekabaliddwamu magezi, era n'agamba nti kale tulaba nti okukaka leader of opposition okubeera nti nno alondebwa ebibiina ebirala mu parliament, kitegeeza nti munnange ekyo kigenda kuba ate kirina kyekikosaamu era nga kikoseza ddala ekibiina ekiba kisinzizza ababaka abangi mu ngeri emu oba endala. Era NRM Secretary General Richard Todwong bw'atyo yagambye nti bo baagala opposition eri organized obulungi esobola okubeera nga echallenginga activities ez'ekibiina ekiri mu buyinza, era n'agamba nti nno bo bali mu bukulembeze kubanga
abantu abasinga obungi babalonda nti akalulu k'abantu abasinga obungi yensonga lwaki babeera bali mu bukulembeze. Era n'agamba nti bwe tutyo tukisanga nti tukyetaaga nti ne opposition erina okubeera organized ekimala okubeera nga esobola okuwakanya oba okukyalenjinga enfuga ebeera eriwo. Era ng'agamba nti kino kirina okukolebwa mu ngeri gye basuubira okuba nti nno yesinga okubeera nga bakwatagana ne opposition eri organized, nti basaanye bakolagane ne opposition nti erowooza ku ekyo kye baba bagenda okubeera nga bakola oba bawakanyako. Baagala okulagana opposition ewakanya ekyo oba nga erowoozezza maze kulowooza ku ekyo kye bagenda okuwakanyako. Era wano ndosuubira okuba nti abantu abasinga we bakagwira bo balowooza nti nope mbu yo ekola byayo so nga ate muganda wange tukimanyi bulungi. Juzi Ssenyonyi yali wali ekawempe ng'ali ku Local Construction nga beebuuza ku buwumbi 263 bwe baawa kampani eno okusobola okubeera nga nno yeddaabulula eya Local, naye n'abakozi tebasasulwa n'ebintu ebirala bingi nnyo byetuzenga tulaba naye nga batuggalirayo. Era waliwo enfuga etali y'amateeka ekyagaanye demokulasiya nga omukulu Todwong bwatutegeezezza, ate era n'omukulu Barata bwatutegeezezza nti tulina okuba nga munnanga waliwo kye bayita multi-party demokulasiya. Ekyo tekinatuukikako, ndowooza sayidi eyo nabo beekyekinga nga opposition bweyekyekinga. Kakati munnange twogera ku popular vote etetegeeza kubeera nti ate bamutuuka mu buyinza enkola etambulira ku mateeka evaawo n'obwannantagambwako bufumbekera mu ggwanga olw'okuba nti muganda wange ate weesanga nti private companies oba oliawo zirina akakwate kanene nnyo ku banene mu gavumenti nga tezigambwako era nga zinfluensi nga kinene nnyo ku contracts n'ebirala nga bwe twakirabye ku Local mu bannantagambwako oba oli eyo. Kakati NRM officials bano bwe twogerako okwogera bino byonna babadde balabiseeko eri Legal and Parliamentary Affairs Committee lunaku lwabadde lwakubiri October 15, 2024. Bano nga munnange babadde balina okubeera nga banja endowooza yaabwe ku administration eya Parliament Amendment Bill 2024. NRM bwetu muganda wange yeeyunze ku bibiina ebirala bwe kityo bwe tukiraba okusinziira ku bye baayogedde, naye nkugambye teri alumirirwa ntalina kigendererwa. Waliwo kye bayita okukasuka ejjinja mu kisaka byonna, naye byonna tugenda kuba tubiraba mu maaso awo, tugenda kutufuna amakulu gaabyo. Kati NUP FDC Jema bano nabo baawakanya, barejectinga okubeera nti leader of opposition alondebwa mu palamenti, bakirejectinga, bakigaana. NRM nayo ebeeyunzeeko. Probably omuntu omulala ayinza okugamba nti ennongoosereza eza Mao nga bwe yakatutegeeza gye buvuddeko awo nga agezaako okulabula Mpuuga nti atuyukira nti Mpuuga ne lumu be bamu. Kakati olwo ageza kulabula Mpuuga kitegeeza nti agenze ku kikolo nti togezaako zino ennongoosereza zetuleeta, oba still n'okubeera nti nno bo bateekawo embeera ey'obukuubagano bwe batyo. Era okukakana muganda wange nga opposition babaako engeri gye bagezaako kubeera nga bagikubamu, kubanga kati argument eba esigadde mu bo nga bo nti balinga kati abataddewo oludda oluvuganya oba shadow cabinet eyaabwe nti bebeewakanya. Kakati nga bwe nkutegeezezza muganda wange, twolekedde okubeera nga tulaba ebigenda mu maaso mpola nga bwe twetegereza, tewali kupakuka, tewali kubuguumirira, twagala kulaba biggweerawa bukodyo ky'obuli omu. Ani ayagala okujja ne victory omanyi wane Uganda nkugambye. Jeno Museveni akiyita keep popularity